nja kulya tojja kulya kubanga tetwabyogeddeko tetwabiteesezaako ekitegeera so okulwanagana ne kubeeraawo anze paka we namwesimatulako awo nenjola obugato bwange swi bakulengera mu lift oba ku madaala otaddeko awondo kati nno bano balaba mpi zaabweru but nali maze omusabulira empi mu kisenge eyo bwe busungu obwo ndooza bwe yajja nabwo nga kuba asigala akola kyangobererayo nsonga lwaki kavidiyo ako katuuka ebweru abantu bakwata kuba nze namuleeka okulwana okwo okimanyi of course naye yakozesa amaanyi ng'omuntu kuba musajja ekitegeera naye nza okumwesimatulako kaŋŋambe yali chance ekitegeera so nenziruka kati mukudduka ajja nemerako kuba already yali amaze nosumulula empale kakati ajja nemerako ndooza agamba tekinnaggwa kati nziruka nva ku madaala nzikirira wansi ku hotel naye ajja ngoberera gamba tekinnakola ki tekinnaggwa ng'olugoye lwange luyulise bw'oba otunudde mu kavidiyo yako if you look very closely yali kuba n'omusipi gw'olugoye lwange yaguyuzaako like gwayulikako nagusigaza mu ngalo muno ng'agukutte bw'ati nga kika so nze nasiga yes so that was the first time me meeting him in person. Okay. Yeah. Ng'ogenda na girlfriend wo so nga ngenda na girlfriend nga tugenda definitely Hadija olabye ekintu kino Hadija bw'okeera nga olina omuntu abadde kangeze ebweru akuyambako na flying anajja abadde bobadde okola nabo ne bagamba Hadija gundi yazze naye ayagala kukola ki kulaba kusisinkanako definitely toyina kyamaanyi nnyo kyogenda kulowooza era ojja kulowooza this business side okitegere nkyagambye kusisinkanako kyekyo toyina kyamaanyi kyogenda lowooza so that was the case with me nti kasaba ngamba ayagala kusisinkanako mugende muhavingemu lunch. That was it. So I went with that intention. Ntingenze kuswaziddwa nvumiddwa buli kivumo kyomanyi ku nsi kuno ekinene kyebasobola okuvuma naye nga ndi mu kuswazibwa olw'ekintu kye sitakolanga ng'omuntu kitegeera okuswala at times osobola okugumira ng'omanyi after all nakikozeeyo kitegeera ati waliyeeyo sire queen alaba opportunity agaba nayo n'omuwala musiru mbalaba ye kambeera omusiru naye nga sigenda kugalabanja bulamu bwange like that okitegeera olw'okuba njagala sente ye kati omuzungu ali ludda wali mu mbeera ki omuzungu embeera ye sijja Kampala agirabye omuzungu ali mu mbeera ki yamanyi sijja kulimba kubanga nze okuva my next question is John, whom did you give that money to? It went to the management company, who I now believe are not as honest as they should be. Can I get the name of a person that received their money? I'm told I shouldn't give that in public, but that will be going through your court process. Okay, thank you. And my next question is, what are you planning to do with the company that took your money? Well, there's a very charming politician lady who's now having a rest from politics, who is helping us to pursue this company. And I'm hopeful that we'll get our money through the courts. But if we don't, there is another way. Otawanyizibwa n'ekizibu ky'amazzi awaka ku faamu yo wooteri essomero oba ekifo kyonna we wandyetaaza amazzi SMG Modern Plumbers abasangibwa mu Ndeeba be bakugu abagenda okusembereza amazzi awo woogetaaga tusima enzizi ennyimpi n'empanvu n'okusima borehole nga tweyambisa abakugu n'ebyuma eby'omulembe ssaako n'okukolera sisitemu efukirira ennimiro tutunda zi generator water pump eza buli kika okuli eza sola ez'amasannyalaze fuel engine water pump ssaako n'okuzikuteerayo mu luzzi awamu n'okutunda kalonda yenna akwata ku by'amazzi ku bbeeyi ey'okusuubuza twakuleetedde ebyuma okuli ekikuba sayire ekisa obuwunga n'ekyuma ekikuba emmere y'enkoko bino byonna nga bya buwangaazi SMG Modern Plumber tusangibwa mu Ndeeba okulira na Shell ne Kalinda Road okumanya ebisingawo tutuukirire ku noti 7 noti 5 2 3 noti 8 ne noti 755 noti 4 noti 234 ne ku website yaffe www.smgmodernplumbers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abali ku HK Media. Mwebale kundaba mwebale kusubscribe nga tuli ne mwana muwala mchala mzungu. Oba bakyala bazungu banaye babashi.
bayine ebizibu kyokka naffe tubegomba Hadija siri mukyala muzungu toli mukyala muzungu ate kyalabye omuzungu akuwalabanya ku kkubo yampalabanyiza naye siri mukyala muzungu anyway tujja kubeera tubitegera maaso awo banaye mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga aba SMG Modern Plumbers be bateekamu omusaikula nti show ngikwasaganya gamba bugambi nti SMG hallo bajja kuleetera ebyuma byonna ebikozesebwa mu farming oba oli mulimi oba oli mulunzi balina ebyuma ebikola brokeni balina ebyuma ebikola emmere y'enkoko ebisusa emmwanyi ebisusa kasooli balina ebyuma ebya buli kika ebyuma ebikola akawunga balina ebyuma byonna bye weetaaga bafukirira ennimiro bakola irrigation ate nga bapampinga n'amazzi gwe wonna we weetaaza amazzi banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu ojja kubeera obafuna bulambalamba mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga bw'oba oli mupya nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako tulina Banji Nayah mwamulabye ng'akaaba amaziga agabula okumuta ku TikTok banaye abaana abalungi lwaki mubakaabya nsanyusa okulaba kale Hadija nange nsanyusa okulaba okay Banji buuza ku bantu banange abalabi ba HK Media balamusizaako amanya nze Banji Nayah yegwe Banji Nayah yes erinnya Banji Nayah liwulikika ng'ery'ekizunguzungu bawe yali muzungu Hadija nsubyeko muzungu nedda Banji is my real name Banji yes like banji abantu banji Banji yes Bangi wow Banji is my name yes then Nayah naligatako like because of my music yes oli muyimbi ndi mukyala muyimbi naye abayimbi nga muyina ebizibu munaye tewali mulimu mwangu abayimbi nga muyina ebizibu tuba twakava mu bino ebizibu nga tudda mu bizibu birala tebiggwawo naye nga mu buli ngeri tulina obiyitamu kati ono omuzungu yali bbaawo yali boyfriend mupya omuzungu teyali bba wange mwasisinkana mutya n'omuzungu omuzungu management yemunsisinkanya tabangako bba wange from the start management yemunsisinkanya ng'omuntu azze okunyambako mu music wange mbu wabba ssente kati ate mwatuuka kutya kukubba ssente watutuukira kukubba ssente nti bitabuka omuzungu ono okay kati management ekusisinkanya omuzungu njagala otunnyonnyole etya management esisinkanya omuzungu ng'eŋŋamba Nayah olina omwami gw'ogenda okusisinkana mwami gundi ono ayagala kusisinkana kuba ayagala kuyambako kuki ayagala kuyambako ku music wo so yasabye like ngajanga manager no ngajanga omuntu nga sponsor okay so this muzungu abadde nga communicatinga ne management yange all alone naye nga gweteyogerangako naye yes nga nze soogerangako naye so time comes nga muzungu ono ayagala ku meetinga Nayah in person nga aze e Uganda so nayagala nsisinkane nga nze omuntu so that is when I met him yes. Aha for meeting boss so meeting muzungu tugenda cause management yange yandropinga droppings ku hotel gayo yowe yali asula bo ne bagenda so in the process nagenda ne girlfriend wange like my girlfriend management usually bwe kutwala mu kifo ekugamba nti Banji wano wetugenze ogenze kuyimbira mugole wano omuzungu mugenda kukola bwe mutide bwe muti management yakugamba ogenda kukola kino omuzungu management yangamba reason being nti omuntu ono ali mu sponsoringako yasabye nsisinkaneko nga nze yali takulabangako nga tansisinkanangako nga ndi omu yes so that was the first time me meeting him in person okay yeah ng'ogenda na girlfriend wo so nga ngenda na girlfriend nga tugenda definitely Hadija olabye ekintu kino Hadija bw'okeera nga olina omuntu abadde kangeze ebweru akuyambako n'aflyinga n'ajja bobadde okola nabo ne bagamba ye Hadija gundi yazze naye ayagala kukola ki kulaba kusisinkanako definitely toyina kyamaanyi nnyo kyogenda kulowooza era ojja kulowooza this business side okitegere nti agambye kusisinkanako kyekyo toyina kyamaanyi kyogenda lowooza so that was the case with me nti kasaba ngamba ayagala kusisinkanako mugende muhavingemu lunch that was it ne sponsor w'omupya so nze I went with that intention nti ngenze kusinkana sponsor wange to having a lunch okitegera koze byebintu bibaawo you people abantu bano bali mu kunjaji ngambo wali olowooza ogenze kola biki but these things happen
abantu basponsoring abantu ne baba meeting ne bagenda for lunch ne bavayo nga nothing has and happened. you never know izo kuba tali muntu omu ng'omuzungu nga it's a team. Ekitegeera ne bavayo nga nothing has happened. So that was the case with me nti Nayah yali talina kyasuubira. Ekitegeera nga nsuubira lunch tumale buli omu akwate eryamulese. So tutuuka to having a lunch tunyumya. I was very free because of course ngomanyi omuntu ono yanyambako. Definitely oba musanyufu mu meetinga. So I was very free. Ne tulya ne tunywa. So after that tumaze okulya tumaze okunywa angamba Nayah come I show you around. Okitegeera ekintu kino era nja sigala nga nkibagamba nti omuntu oyagenze nga tolina any intention oba tolinaamu kutya oyinza obutesika kubanga oba tolinaamu kutya mu ggwe ate n'ekirala I thought I was very safe kubanga my management knew everything. Okitegeera nali seetutte nga nze omuntu okitegeera. So I thought I was in safe hands. Kati tugenda tutambula tuwatambula bulungi tutambudde wano wansi tulambudde paka ne tubyambuka amadaala okitegeera. So ekirala abantu basinga okunenya Nayah nti otuuka otya mu kisenge ky'omusajja okitegeera. Kati ebyokukunenya byonna ogenda tubulira oluvannyuma tuviire step by step kiki ekyaliwo n'omuzungu amaze okumusisinkana ne mukwano gwo. First time meeting mwasinkana ku hotel ki? Ku hotel bagiyita Sabab. Okay. Yes, eri awo ku is it Naja Nankumbi ku Stella awe. Yes. Mutumye ebyokulya biki awo byonna ebyaddirira. Byonna tulidde tunywedde tumaze angambye Nayah come I show you around. Yali asula ku eyo hotel. Yes. Awo yali asula. Yes. Kati nesituka ne tutambula girlfriend wange omulese wansi yasigala wano we twabadde tuliira wansi. Kati ffe ne tutambula tugenze paka we natuuka mu room ya Guy. Yes. Kati bwe tutuuka mu room Guy agalawo zo bwagalawo like yasindika busindisiri general gala. So bwamala ngamba Nayah come on you know what to do. Rose I know what to do. What do you mean? Hey, you're a big girl. Definitely omuntu yenna ategeera opongo buklickinga. So Nemuga come on. What do you mean? Yes, I'm a big girl, but we did not agree on this. Kubanga nze muntandikwa kituufu nali sina kyengambiddwa okitegeera. So nali newankubadde but si kintu kyangu omanyi tulina embeera za njawulo okitegeera. Nyinza okuba njagala okusupportinga mu music njagala okunyambako but again tekinkozesa kisteetese biki bye mwali munyumiza n'omuzungu wano wansi nga muli ku ddina kubanga awo walina okubanga waliwo emboozi yali egenze mu maaso awo. Wansi wano nga tuli ku ddina kyenyinza okugamba tewali nnyo mboozi y'amaanyi only that nti Nayah, this is John. Yes, I'm Nayah. Yeah, I really want to be supporting you in your music. Yes, I want to be supporting you in your music. What? And you're like, oh, John, I'm so humbled. Thank you. You know, just that. Nothing beyond. Nothing went beyond that. Yes. Yes. Ongarachi. Singa wa like in the first place nga tuli wansi eno yali andazeeko kanonchi alina kyasuubira obwongo bwange maybe I wouldn't move with him paka eri gye twalaga naye twali wano nga tuli free wano nga moving omuntu ng'abadde akwagala akulabyemu interest there waliwo ezo gundi hand grabs zagira akukwata omukono otambula akukutteko eno bwati mu west. Did you see such signs? I didn't see yali nga atambula nga nawe ngalinga omulambuzi yazolaba very well. Yes, and it didn't click my mind at any point because we were too free. So ntambudde wuuyo paka ntuse mu room ya Guy. So ntukayo ngamba oli muntu mukulu omanyi ekyokukola mugamba ate yes ndi mukulu naye tetwakiteesezzaako. Wait a minute. Wait a minute. Yes. Mugamba naye tetwakiteesezzaako ekitegeera. So he's like nkutte angurabinze ansukumye ku buliri ngudde eri kati awo nemmanya bino biri serious. Tewajjayo amaanyi g'ekifirika. Yeah, definitely ago galina okuvaayo mu kaseera ako kkirizaagaana gaba galina okuvaayo because it is a moment eyo bakiyita kufaana obulamu you know. Okufaana obutanyagwa. Yes, okufaana obutanyagwa awo omanyirawo kati wano nina okwerwana tewakyali mulamu awo kitegeera saawo kati bwe mmanyira kati bituuse wano ne ngamba aya basi awo ne tutandika okulwanagana okusikaŋŋana. Nangamba I paid you my money. Namugamba where is the receipt? Where is the money? Wasasudde ddi? Okitegeera
Where is the receipt? You have receipt I now. thought you came with you came for business. Okitegera, because that was the first thing. Eyandetedde n'okukola ki? Ekitegeeza omuzungu baali bamusasudde mu management ogende omuyimbire mu room. Nga ye teyali asasulidde. Okitegeera, but bano emabega wange ne bandaga kirala. Okitegeera, ne bataagala kiŋŋamba on face to face nti mune naye ogenda meeting omuntu ono but kino. Okitegeera, Kati omuzungu yakugamba yasasudde ssente mmeka? omuzungu yagamba yasasudde $5,000 egya dola. Yeza agamba ze yasasudde. Okuyimbira ku microphone. Yes. Nange management z'abayimbira mwe mukisussa. Ezo ssente wazirabako zo? Nzirabirewa. Sizirabangako, sizikwatanga n'omutwalo omukazi wate ogwa dola sigukwatanga. Mukadde asatu. Okitegeera, kati ate onsabe $5 egya dola njijjewa. Okitegeera, so nemugamba munaye tonampa ku ssente. Togera mukawo ku luzungu yayogera ati you know what, So I was like, Nayah? no, I paid you my money. I pay you my money and you have to pay for it. I was like, no, you came for business. Then why are you telling me I have to pay for your money? You understand? So nebitabuka awo ne wabawo okusikangana ngamba, you know, ojja kumpa sijja kuwa. Okitegeera, nja kulya tojja kulya kubanga tetwabyogeddeko, tetwabiteesezaako. Okitegeera, so okulwanagana ne kubeeraawo. Anze paka we namwesimatulako awo nenjola obugato bwange swi. Bakulengera mu lift oba ku madaala otaddeko Awondo kati nno bano balaba mpi za bweru, but nali maze omusabulira empi mu kisenge eyo. Bwe busungu obwo ndooza bwe yajja nabwo nga kuba asigala akola kyangobererayo, nsonga lwaki kavidiyo ako katuuka ebweru abantu bakwata. Kuba nze namusireka okulwana okwo, okimanyi, of course naye yakozesa amaanyi ng'omuntu kuba musajja. Okitegeera, naye nze okumwesimatulako kaŋŋambe yali chance. Okitegeera, so nenziruka kati mu kudduka ajja nemerako kuba already yali amaze n'osumulula empale. Kakati ajja nemerako ndooza agamba tekinnaggwa, you know, kati nziruka nva ku madaala nzikirira wansi ku hotel. Naye ajja ngoberera gamba tekinnakola ki? Tekinnaggwa ng'olugoye lwange luyulise. Bw'oba otunudde mu kavidiyo yako, if you look very closely, yali kuba n'omusipi gw'olugoye lwange yaguyuzaako, like gwayulikako. Nagusigaza mu ngalo muno ng'agukutte bw'ati. nga kika. So nze nasigala mpenyuka ngenda bweru. So that is when ajja ngoberera asigala nnemerako wabweru abantu bakuŋŋaana. So that was the incident that happened. Wakigwako bambi. Ng'omusajja agamba atya? Omusajja era yasigala Yagamba nti management yakola test results eza HIV nezimusindikira ku email. ate awo wenkugamba nti toyinza kuŋŋamba nti however much my life comes first. Okitegeera, however much I love my career but my life comes first. You're very right. Okitegeera, singa twali tubaddeko nezikiriziganya n'omwami ono, osanga maybe nandikiriza. Okitegeera, osanga maybe nanoonyeza engeri gye nkikolamu ng'omuntu. Okitegeera, n'ogamba oba kale katwekereze. Okitegeera, naye from nowhere mbeere n'omuntu gwe simanyi na biki bimukwatako, nali sisobola. Bwetyo management bwe yali ekusaddaakidde omuzungu. Yes, I'm so sorry about that. it's okay. Kati otuuka awo bakusikaasika, oli mukyala wa kitiibwa, bakuyuzizza abantu nga bagamba ki? Balowooza muli mu kukwata firimu. Abantu akaseera ako sijja kulimba. Omanyi akaseera ako oba tolinako. Obwo obutambi ani yabukwata? Obutambi obwo ng'oggyeko abantu bano ab'ebbali, but my friend gwe nagenda naye olwalaba akakyo yali yagenda maaso ng'afilminga. Okay. Yes, so mu kufilminga ebintu ebyo ate era ye yennyini akola ki? Abireleasinga. Fake friend. Yeah. Lwaki fake friend tewamuwaamu omuzungu n'amweja vaana? Bannange byali byama simanyi. Singa yali amwagala twandibyogeddeko. Okitegeera, but engeri saamanya kikigenda maaso. Engeri gye byagwawo amangu byali byamangu mangu, kino kize. So I am very sorry, naye ate abaabukedde twalabye boogera birala. Kati ekituufu kyeki? Ekituufu kyeki Nayah? ekituufu mu mbeera ki mukwano? Eya ssente. Ekituufu ebyaddala amazima ekituufu Nayah takwatanga ku ssente ya muzungu.
omuzungu oyo yawa management ya Nayah ssente ne babaako enzikiriziganya zaabwe ng'abantu. Kati management mwayawukanye nga babigo. Twayawukanye nga babigo lwa nsonga embeera eno mugiraba embeera Nayah gyayitamu essaawa eno kitegeera nswaziddwa nvumiddwa buli kivumo ky'omanyi ku nsi kuno ekinene kye basobola okuvuma naye nga ndi mu kuswazibwa olw'ekintu kye sitakolanga ng'omuntu kitegeera okuswala at times osobola okugumira ng'omanyi after all nakikozeewo kitegeera. Ati wali yeyo Sire Queen alaba opportunity agaba nayo n'omuwala musiru mubalaba. Ye kambeera omusiru naye nga sigenda kugalaba njabulamu bwange like that okitegeera olw'okuba njagala ssente. Ye kati omuzungu ali ludda wali mu mbeera ki? Omuzungu embeera ye sijja Kampala agirabye omuzungu ali mu mbeera ki? yamanyi sijja kulimba kubanga nze okuva ebyo we byabeerawo mpozi n'okubeera nga waliwo byembadde ngenda okutuukako eyo mu maaso ebyokuba nti waliwo omukyalo oyo honorable eyayingira mu nsonga zino nzize mwogera from the start eyaziyingiramu ng'amaze okulaba obutambi nga busacuratinga yes omukyalo oyo n'ayimirira nange nansuubiza okunnyamba era paka bwe yasisinkana omuzungu oyo bwe yafollowinga up case ku police n'asisinkana omuzungu oyo. Ani yagulawo case ku police? Anti jjukira after this incident ebaddewo nswaziddwa bikinziruse the following day omuzungu agenda ku police nti wamubbye ssente. Namubbye police nali ndi mu town wakati omuzungu ajja ne police bankwata. Yes. Boye nga walaba ebizibu bingi byo. Aha. Nga bamala bakutwala ku police wasulayo? Yes, nasulayo. Era honorable ye yajja nanzijayo. I'm so sorry. It's okay. Bana ebino ebintu bibaawo twawulira omuyimbi mbuno baamukwata mu mbugo. Mbwate mbu omusajja yabikola yali munene mu ggwanga. Kati ono tulina banji Nayah alebuukana na gwa muzungu. So kati mutuusewa n'emisango gy'omuzungu? Emisango gy'omuzungu oyo honorable nga bwe nkunyonyodde na honorable oyo Nakawonde Sarah following up the case ng'amaze okunzijayo paka watuuka ku muzungu oyo so bwatubwa amala tusisinkanya bameka nze omuzungu naye nga management eriwa yajjeko amasimu bajjeko amasimu kuba abakubira amasimu tebakola ki kati gwe incident eno we yamala okubeerawo ng'omuzungu tannabakuleetera poliisi tewakubira ku management kujebuuzaako nti bannange nabakubirako jjukira byakagwawo tekinnakilikingamu omutwe gwo nti these people are part of it okitegeera so tumala okuddukawo awo ku scene eyaliwo tubakubira essimu nti banaye kino na kino kikoze eki kiguddewo era badduka bunnambiro ne bajja ne bakola ki ne bampiikinga kati reason being omuzungu we yabalaba ye yagamba yateekako ku ofiisi yo yayogeranga nabo ku ssimu like sente yaziba waatya sente yaziteeka ku akawunti ya management bwatyo ngeri gye yazibawamu byonna bisoboka omuntu asobola okwegomba omuntu gwatalabangako ne bamugamba nti manager bw'obeera olaba yes nga bajja bakujjawo bakutwala bakunyonnyola ki nabo baalaga nti how can this happen you know kitegeera tulina bisolvinga ate lwaki yatuuse ku kino kitegeera so kati nze ng'omuntu I thought I was in safe hands ekitegeera so nga mmanyi definitely ekiddirira management erina okufollowinga up erina okumanya lwaki omuzungu ono yatuuse ku nsonga eno kitegeera kumbe nabo awo ndooza baali bangumya bugumya nga balaba kaweddemu ekitegeera so from that day on nothing happened tebalina management wagiguddeko omusango management eno sinabagigulako musango lwa nsonga honorable yaŋŋambye kubanga nkugambye yali kunyambako so yagambye singa management eno egaana okuddiza omuzungu ono sente ze agenda basuwinga yes. kubanga bakugula obukadde 100 mwaga Bruno K management yamuwadde obukadde 100 mwaga mwasa tutwagala sente swagala kutunyonnyola bakugula obukadde 150 naye nombe nga nabulabako mukazi wati bakunaaza olweza
Olweza donna lunaba naye ate byatabuseemu. Olweza lwafuuseemu oba akiyita bakyeta. Banamanyi bakunaza olweza obukadde 150 omusajja okubusasulira omukazi tekuliiko bridal price tewali kyajulaina olwo luba lweza kiraasi naye olweza lwatabuse. abalungi abatulaba ku HK Media eze Hadija Kigozi tuli ne Banji Nayah abayimbi mufeesinze ebizibu bingi naddala ba upcoming artist tuwulidde nti baproducer babavunika mu ntebe ne tuwulira nti simanyanga ssente zammwe baazibba kwegamba buli muntu jja naye amanye ebizibu bye ebyenjawulo byafuniramu naye am so sorry okulaba nti nno ate bino bambi byakutuuseeko omanyi eyo paati ng'ogezaako okujja there's a way how kwegamba waliwo engeri gy'obeera nga brand yo toyagala yadde akagikosa okitegeera kati ekintu ng'ekyo it is really big kintu kinene you are a star in the making A star in the making but si byangu when did you start to sing Banji Nayah abaddewo for some good years now. Wow. Like from 2019 awo mu biseera bya covid awo. Okay. Nayah watandikira music though nga tafulumya nga gyendi omanyi bisooka byakuba eno balinga opamba n'ekiyiiya naye nga bikyaganye. So Banji Nayah atandika okureleasinga music in 2023. Okay. Juzi waneeno naye ate okikubidde ku level ya waggulu. Katonda ayongere okunkwatirako kyenyinza okugamba. Yes. Abayimbi bannaye mufunira ddala ebizibu bino ebya sompino oba lwaki buli muntu ayagala muyimbi I don't know lwaki abantu balina that mindset you know omanyi Hadija abantu bavuddeyo bankubye emisumaali mingi banvumye ebigambo ku nsi bye nali mpulidde byesiwulirangako ebinene biwe biti byesitasobola nakolaki nakwogera but Bannayuganda tulina obuzibu tujajinga nnyo naddala Bannayuganda bannaffe mangu okitegeera it is so sad nti ogenda sanga Bannayuganda abasinga nga bali ku sayidi y'omuzungu nga they have failed to bamwegomba basinga sente baziwadde bo nga they have failed to understand nze munnansi munnaabwe okitegeera naye ate ne bakulaga nti bategeera omuzungu okitegeera you fail to understand what Nayah went through okitegeera temumanyi na nsonga lwaki I was so bitter with that man Hadija kati bo bagamba ky'Abannayuganda nakulabye oli ku live nga bakutwala kaguddeyo but mulimu ebintu ekimu Hadija kyengenda okugamba though I will not go deep because tekibadde mu story eno but Nayah okutuuka n'abeera nga ali bitter ku muntu oyo Abaganda bagamba nti waliwo olugero Abaganda bagamba like if something has ekintu ekyali obwayise tebuyoleka something like that ekyo simanyi wakiyogera like omuntu bw'obeera ekizibu kikutuuseeko it is very hard let me say no kati kyengezaako okugamba nti Nayah okutuuka okubeera bitter n'omuntu oyo nyina ensonga you know you people tetulaba biwedde okitegeera temumanyi munze biki byensirikidde management byezzeekola oba omuzungu right now ku kino nze manyi management yekikoze but kyenyinza obagamba right now it has ekintu ng'ekyefaananyiriza ekyo kyali kigezezaako kolaki okuntuukako I'm so sorry so this time round if it is repeating itself trust me tonsuubira kuba kyekimu tonsuubira kubeera sweet okitegeera so baali bagezezaako kutuusaako ogw'obulisa maanyi has ever happened ani yali agezaako kutuusaako ogw'obulisa Hadija ebintu ebyo kyenyinza okugamba munda yange siri ready kubyogerako njagadde nkweka akantu akatono nti abantu bano tebamanyi lwaki Nayah yali mu ekyo kintu kyantuukako nga nakafulumya oluyimba ku luyimba olwokubiri producer ye yakikola that is when not producer ekyo kyenkusuubiza era yali omuntu oyo waaba gyali andaba
ate ng'alabika amanyikiddwa mu industry wano bwe yalaba nga balaba omwana agezaako okukola ki okuvaayo kyonna kyemwankola god knows. I'm so sorry. naye nga sigenda bigenda wala Hadija, I'm sure we natuuka nempulira nti nga ozitowereddwa njagala mpulira nga njoke okukyogerako I'll come out era nja kutegeeza ensi kiki ekyantuukako that day and how it happened. Na butya bwe kyankosa nga nze Hadija, because people are being mean, these people are being rude and mean. Netebamanyi, you don't know what I've been through. I'm so sorry. Nakafulumya bulimba butono we buti, but I've been through a lot. Ekitegeera. So you people, before you judge me, temumanyi kiki kyempiseemu, temumanyi lwaki nali mbita nnyo n'omusajja oyo. Ekitegeera. Kwe sisobola kuleka kintu kyali kigezezaako okumbeerako ate era kiddemu kibeerewo Hadija. Yeah. I'm so sorry. Bannange, okay, tuline banji Nayah akwasizaamu ku nnaku bannange. Abasajja lwaki mukola ebintu ebyo bibi? Omwana wuuno agezaako naye okufuuka omuntu ate omutakula. You people, bintu bye mukola bibi nnyo. Okutakula Hadija kwandibadde awo, but these people are doing it the wrong way. Okitegeera. Babasabe. You're doing it the wrong way. Lwaki mutukaka? Omuntu tomukaka. Okitegeera. Tuli bantu nange ndi muntu nga gwe. Ntuukirira. Let me find a way to sort myself. But don't force me to do something that I'm not ready to do. Obuzibu lweza. Baba naza nnyo olweza kati muli so attractive. Hadija nno naawe ndeka. Zikolemba si bububi. Baba naza olweza kati muli very attractive. Kyobola abasajja baagala nnyo ebintu by'okulya sompino ku mpaka. Naye anyway, ndoze engeri gy'oli so humble. I think people take you for granted. You are very humble, very quiet. Kati guy alaba ka humble, beautiful girl nga katudde n'agamba kane tekayina kye kajja kunkola. They want to take advantage. And I'm telling you, you won't take advantage of me, trust me. You people are not going to take advantage of me. However much you look at me as a humble person, when it comes to being defensive on myself, I am defensive and I will be defensive. Temugenda kunkozesa kyestali ready kola. Yes. So kati bino bye bimu ku bizibu by'osanze mu industry ebinene ebizibu. Yes. Ebizibu bya Sisinkane okusingira ddala ebinene kino. Gy'olaga olabayo. Gyendaga ngambe nti ndabayo kubanga wajjudde babiyita biki ebiziyiza bingi. Omuli bano abasasula music wange baleme omuzanya, you know, abo nabo bali awo at side. Kitegeera. So bajja kola buli omu mujja kola bye mukola byonna. Naye ate Nayah sigenda kuzikiza. Okitegeera cause music Nayah amwagala. Manyi kyenjagala nga nze omuntu. So okutwaliza awamu oyina abakuwalana bangi mu industry. Bangi kwe simanyi kikwe kiva. Wabba kayimba ka muntu tewali. Musajja w'abandi buzibu ki? Tewali. Kwa singa ebyo byonna bibaddewo singa byafuluma dda amawulire. Kitegeera. Nayah music we era when you sit down and listen to my songs. Tewali yadde kekuusa oli wayinza gamba nti luno oluyimba lwange tekaliwo. Kayimba nga kalibwa Nayah ke wayimba tuweemu akapera. Nayah ayimbye obuyimba nga mpambaatira, onimba, tove wange, mukugu, dance for you. Yes, enyimba ezo zonna gye ziri ku social media za Nayah. Ku TikTok, like the biggest challenge yakikuba noga nti eno challenge bannange nno nayo yali y'amaanyi. Yeah. Which one is that? Yali akayimbako nimbako mu challenges ke kasingo kikuba like kubanga it is a very good song nange ng'omuntu mu nyimba zankagala nnyo. Yes. Nga bwe mmala okola interview ate ne neewuliriza. Yeah, so my one and only utunula zaabu kankubulire omwenya nesimba wakati nkesiigame nnemogwa nkutunulire kale wadde wanyirira naye kyenkusaba kwe kumpakakisa obyogedde ne mpulira obulumi bannange nga biwoomu mu matu naye omutima tegufa ku byensimbi
wadde ebigambo ebiyitangana mu macu nkutwale mu bakadde obalaba oluva mu kyawe. Bannange olina eddoboozi eddungi Nayah, mashallah. Ebale kusimba mukwano. Olina eddoboozi eddungi, nkakasizza. Ebale kusimba. Nkakasizza bannange, kiri kitya omwana wange ono mumulaba mutya. By the way, Banji Nayah, she's a star in the making. Newankubadde ebizibu bya Sisinkane mu music bibadde bingiko naye fenna we tutyo. Fenna lyekkubo omuntu ng'ogezaako okubeera star, definitely tetujja kyegaana because she's not a star but she's a star in the making. Waliwo ebizibu obusiriko bw'osisinkana naye omwana temumugira nnyo, temukisussa nnyo. She's a nice girl, ayina eddoboozi ddungi. Welcoming, let us support. Nayah, ng'oggyeko ebyo byonna bizibu ki ebirala by'osisinkanye mu ndongo? Ebizibu by'onsisinkanye omunange omanyi wobanga you're just a star in the making, many people will underlook you. Yes, look down on you. People will look down on you when it comes to opportunities. Balaba tosaanawo okitegeera. So like mugenze mu shows abanene bebe of course basoko kuyimba sawa osogenda ku show nga watuseewo saawa 2 noyimba saawa 10 ng'obwedde oli awo otudde nga bagenda kuwa akazindaalo ogundi najja n'otuula. Better days are coming. Yes, I believe ate kasobera ng'omanyi kyoyagala olemerako nze kati sifaayo oba ntuseewo saawa 2 n'ennyimba 11 nga bukya I don't care as long as Nayah ayimbye. Okitegeera osobola n'okubeera awaka nga tetolina kyokola. Okitegeera so nze byo byonna there are challenges but ezinkanga okitegeera they are just making me more stronger because I know what I want, I know where I want to be. Okitegeera yes. Mu industry olinamuko ku bayimbi be weegomba okubanga? Nandiyagadde abayimbi be neegomba mbalina though sandiga nti njagala kubanga gonda. I want to be Nayah, I want to be a different version of me. Okitegeera so nina abayimbi be neegomba definitely ng'omuntu. Yes, boolaba bootunuulira n'ogamba kubanga nze mu kutandika okuyimba nga Nayah natunuuliranga nnyo Juliana Kanyomozi ne Irene Namubiru, abakyala abo from my childhood nga mbeegomba nga I would be miming their songs, I would be home n'owandiika obuyimba okitegeere naye nga definitely era olubuwandiika obuzigazaawo mu kitabo kye wali kiddako nga bo bali waggulu and I was young okitegeera. So those ladies bakola kyamaanyi omanyi buli wobeera ng'olina omuntu gw'otunuulirako akola kyamaanyi okukuyamba okukeepinga up with ekyo ekirooto kyo. Okay, that's amazing. Badde manyi ogenda kuŋŋamba nti nze njagala Rihanna, njagala Bimuleeze. No, abayimbi abo mubalaba Nayah nze ndi muntu ayagala nnyo ekyange wano, however much gye bali but njagala nnyo okusupportinga abayimbi baffe bano okitegeera cause Rihanna mwagala but how sure am I nti a day is going to come Nayah Sinkane Rihanna. So it is better and I always prefer it okuwagira abayimbi baffe wano okusooka nze era ojja kwesanga nga ennyimba ntono z'abantu abo zemanyi cause ate osanga nze kizibu osanga Nayah nga nina oluyimba lw'omunnauganda nga mwana muyimbi waawaffe wano nga teruli wano cause njagala nnyo ekyaffe njagala nnyo supportinga abaana abaffe first before anything else. Nkutegedde bulungi. Bannange abalungi abatulaba nkakasa tetugenda kubeera nga tusukkawo olunaku olwaleero. Nze ne Nayah tubayisizaamu kaso bwe bityo bwe byatambula. Bannange nze bulijjo ndowooza Nayah mukyala muzungu kuba ndabye bakyala bazungu bangi nnyo abatabuse n'abazungu, bakyala Bachina, abantu abo tebigenda bulungi. Kati ye omuzungu ali mu mbeera ki essaawa eno? Mpuliddeko okutabagana wakati wo naye ate mutabagana ku ki? Omuntu eyakoze ekintu ekyo kyonna. Okutabagana okwo kunene but again nali nkwetaaga like yankola kinene but nali neetaaga okutabagana. You never know in the future. No, lwansonga kwali kulina okuvaayo ku clearing it. That is why I needed ayogere. Nali singa okwetaaga omuntu ono aveeyo ayogere amazima nti bane Nayah sente oba saakola ki saazimuwa which kyeyakola and I'm very thankful for that nti yavaayo n'agamba ebyaddala siwanga ku Nayah sente naziteeka ku akaunti ya management and that is what I wanted.
Okay. Yes. That's amazing. Oyinako ku video ezo ng'omuzungu ayogera, maybe you can share with us. Video ezo tuziteremu abantu. Video ezo gyeziri ku Gondi, gyeziri ku account yange eya Banji Nayah, gyeziri. Kale bw'oba ozitusindikiddeko naffe wano ku HK Media, it makes a lot of sense. Ngenda zisindika. Anything else you want to share with our people today? Kyenjagala ogabanako n'abantu bange, mikwano gyange abali eyo, abandaba oba abatulaba ku HK Media, nti Nayah omanyi Hadija, amawulire amabi gasakiratinga nnyo okusinga amalungi. Ekyo ffenna tukimanyi. So nze kyemmanyi era nga nkikkiriza nti gano amawulire agavuddeyo omwami ono n'ayogera nti tampanga ku ssente ze, gayinza ate obutatuuka ku buli ggulire ebbi gwe lyakola ki gwe lyatuukako, naye nga mbasaba mugende ka vidiyo ako mukalabe, era nga mbagamba nti Nayah teyatwala ku ssente za Muzungu, era n'Omuzungu yavuddeyo n'akakasa tampanga ku ssente ze era sizitwalangako yadde ekikumi. Okay. Your social handles, people should go and follow. Abagala okufollowinga ku Banji Nayah, mugende ku social media handles zange ku TikTok nkozesa Banji Nayah, BANGI space NAYAH. Ku Facebook the same thing, ku YouTube, ku Twitter, ku Instagram, all social media handles nkozesa Banji Nayah. Okay. Yes. Kale yenze Kigozi nga bulijjo aba SMG Modern Plumbers bateekamu omusayo plan shonji kwasaganya kuba bukubi simu ogambe nti SMG hello, jagala byuma ebikozesebwa mu farming, oba oli mulunzi oba oli mulimi, bajja kubeera bakutuusako ebyuma ebyomulembe. Balina ebyuma ebikola broken silage machines, balina ebyuma ebikola emmere y'enkoko, ebisusa emmwanyi, ebisusa kasooli, ebikola juice w'ebikajjo, bafukirira ennimiro, bakola irrigation nungi nnyo nnyini ddala. Bw'alina ennimiro ennene obakubira bukubizi ne bagamba mujje wano mufukirire ennimiro eno, okitegeera. Ate nga bapampinga n'amazzi, basima enzizi, bakola borehole. Gwe wonna bw'oyagala amazzi kuba bukubi ki simu bajja kuba bagirawo bulambalamba. Bw'oba tosobodde bafuna ku namba y'essimu eyo banoonyeeko awe Ndeeba opposite TV Center. Neyanza nnyo bakwano, yenze HK Media Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.